Kyanaku nti Sheikh Shabani Ramanzani Mubajje atuusizza mu mbeera eno naye nga tukyali bamalirivu ng'Abayisiraamu okulaba nga twekwatakwata buli ekisoboka okulaba nga ssente ezo tugenda zisasula naye nga bwe tuzisasula njagala kuyisaawo ddoboozi abalala byayinza okutya okuyisaawo nti mwami Mubajje yeetegeke okutuviira zose nitugenda zisona twetaaga Abasiraamu miliyoni 2 zokka buli omu ne bw'aba atuwa mutwalo zose sente tugenda zifuna naye nga bwe tunoonya ssente ezo bingi kooti bye yazudde nti Mubajje is a fraudster toyinza kukola ndagaano emu n'okola ya biliyoni 3 n'ekitundu endala yo n'okola ya biliyoni 7 olwokuba oyagala okubba omusolo n'okubba Abayisiraamu ng'oli mukulembeze wa ddiini ekyo kooti yakizudde n'endagaano weeziri justice akyogera buli kaseera toyinza kubeera nga okulembera ddiini ya Busiraamu n'okola ebyobufere so kyebakakasa nga bannansi nga Abayisiraamu tuli bamalirivu tugenda kwekwata yonna ebuziba yonna sente tugenda zifuna naye nga bwe tuzifuna mwami Museveni eyina ensonga gitulekere okunywa nga ogiyingiramu nga weyayingira mu by'abaamirirul umma n'olagira kooti ne zibata mu mbeera eyo oli osobola okugamba nti biliyoni 19 oziwadde Mubajje naye ne bwe kinaabeera nga oziwaddeyo tetukyasobola kukkiriza Mubajje kutuula odi Kampala kubanga ebirala byonna agenda bitunda so tuli bamalirivu okunoonya ssente buli mu mbeera yonna tukakasa nti mu wiiki 2 ssente tugenda kuba tuzifunye ne twagala okuwa notice mwami Mubajje nti ssente tugenda zisasula naye ogenda tuviira naye buli kimu ekyo kyonna we are planning even to privately prosecute you for abuse of office. Uganda Muslim Supreme Council is the public office which you have abused corruptly. Okusookera ddala kikulu nnyo okuddayo ne tu interrogatinga abantu bano abagambibwa nti bafuna obwannannyini ku bintu bino mu ngeri engaziko esinga eyayitiddwamu. Ekyokubiri twetaaga ne tutunuulira ensonga eno yadde ebadde ekyawedde bweti tusobola okuggulawo amakubo amagazi ag'okusobola okuba nga tutunuulira engeri gye tutaasaamu ebintu by'Obusiraamu either nga tukwata ebyo ebyabo abeenyigira mu kutunda kuno n'okulaba oba emisoso gyonna abo abatagigoberera tulaba nga basasulira ensobi ze baakola. So ensonga eno ey'ebyobugagga by'Obusiraamu erina okukwatibwa ng'ensonga y'eggwanga ereme kulekebwa nti ya Muslim Supreme Council n'Abasiraamu bokka. Era twagala okukowoola baganda baffe bonna bannayuganda buli omu w'oli oba oli musiraamu oba toli musiraamu oba oli mukulembeze oba toli mukulembeze tufune kye tuyita national participation ku nsonga eno tulabe nga tutaasa ebintu by'Obusiraamu because Obusiraamu bwe buba nga tebutebenkedde n'ebintu byabo ate nakyo kikozinga insecurity ku side eyemu ekisobola okuaffectinga ffenna ng'eggwanga. So bwe ntyo bwe ndaba ensonga eziba zikwatibwamu. Tuyanzize honorable. Nze wendi nkyewuunya omukulembeze w'eddiini ayinza okubeera omukulupya n'atunda ekifo emirundi 2 oba 3 n'akiguza omuntu nga tamanya alina gwakiguziza omulala. Nkyewuunya omuntu afaanaganako nga bw'atyo naye tugenda kutulanga ttiimu yaffe tulabe ekyokukola. Kiyinza okutuuka tuteekwa okusitukira mu by'obugagga by'abantu abakola ekive ng'ekyo. Twagala kunoonya mu mateeka wawe tusobola okuyita tusobola okubeera nga tulumba abantu tetuyinza kukkiriza Abasiraamu kufiirwa property yaabwe ekyo tujja kukikkiriza. Mubajje yamanyi obaddeyo mu mikwano gye gisera okumuyamba gimuyambe oba kyekibaawo naye Obusiraamu era gye mpitira Abasiraamu si beeteefuteefu kufiirwa bintu byabwe bye basondedde 100 okumala ebbanga ku lwa bakulembeze abaagala ebingi mu kaseera akatono ku lwa bakulembeze abakulupya. I must say bw'otunda ekintu kimu n'okitunda emirundi mingi mbasiba nkyakuyita naye katukikwata empolampola togye tunakiggusa. Okusookera ddala kikulu nnyo
okuddayo ne tu interrogatinga abantu bano abagambibwa nti bafuna obwannannyini ku bintu bino mu ngeri engaziko esinga eyeyitiddwamu. Ekyokubiri, twetaaga ne tutunuulira ensonga eno ebadde ekyawedde bweti tusobola okuggulawo amakubo amagazi ag'okusobola okuba nga tutunuulira engeri gye tutaasamu ebintu by'obusiraamu, either nga tukwata ebyo ebyabo abeenyigira mu kutunda kuno n'okulaba oba emisoso gyonna abo abataagigoberera tulaba nga basasulira ensobi ze baakola. So ensonga eno ey'ebyobugagga by'obusiraamu erina okukwatibwa ng'ensonga y'eggwanga, ereme kulekebwa nti ya Muslim Supreme Council n'abasiraamu bokka. Era twagala okukowoola baganda baffe bonna bannayuganda, buli omu wooli, oba oli musiraamu oba toli musiraamu, oba oli mukulembeze oba toli mukulembeze, tufune kye tuyita national participation ku nsonga eno, tulabe nga tutaasa ebintu by'obusiraamu, because obusiraamu bwe buba nga tebutebenkedde n'ebintu byabo ate nakyo kikozinga insecurity ku side eyo emu ekisobola okuaffectinga ffenna ng'eggwanga. So bwente bwe ndaba ensonga eziba zikwatibwamu. Tuyanzize honorable. Bismillahirrahmanirrahim. Ensonga ya jjajja Mubajje yagikwata bubi, oba oliawo bwe bamuwa ofiisi ey'obwa Mufti yalema okumanya nti mu Uganda bw'obeera ku herumu y'obukulembeze obw'enzikiriza waliwo ne bakulembeze banno be weetaaga. Kati nze nali seetaaga kuvuganya ku bwa Mufti oba mu kudda mu General Assembly ya Busiraamu okuwaayo ebirowoozo byange ku muzikiti eyo. Ngenda kusaala lwemba ejjuma oba eswala enkwatidde awo naye mba n'ebirowoozo byeyeetaaga era n'awalala. Kati nze ndi looya naalibadde era muwabula nti eyo procedure gye baakwata yali tesobola muwa stay of execution. Stay of execution ebeera n'obukwakkulizo, oteekwa okugamba nti waliwo ensonga yennyini ekusabisa kituyimirizeemu. Ekyokubiri, osooka n'oteekawo wakiri ettengetenge ery'essente ezikubanjibwa ettundutundu eddene. N'ekyokusatu oba ekisembayo nti stay of execution togikoze kikeerezi ng'execution court egireese oba egiragidde. Kati kooti yalagira sale, attachment and sale. Ekyokubiri, Mubajje ne banne tebabadde na ssente za kuteekayo okusasulako okugamba nedda. Kooti bw'eriba egambye nti tuyimirize wakiri etandikira ku zino, n'ekisembayo akikoze kikeerezi. Kati abakwebuuza oba tubakuwabulagana, nze kyemukubiriza nga banoonya ssente okusasula yeebuuzenga ne ku banne wa mukisa ndi mu paaliyamenti eno ayinamu bamemba ba paaliyamenti abasiraamu tugenda mu 9 atuyita ddi tumulabe tumuyambe tumuwabule. Ffe ng'abakulembeze abasiraamu bali mu paalamenti twali twagala kuwulira honorable Mubajje tuwulire his side of the story, naye kirabika kiri erito too late. Tewakyali kyakikola okujjako kunoonya ssente. Mubajje ne ttiimu ye badde bakyekwasa, tesimanyi baajulidde, naye twagala gamba nti ndowooza ekiseera kituuse we lift the veil, tuggyeko akabikkirira abakola ebivve, tuleke kutunuulira Supreme Council, tunuulire abakola ebyo. Nze wendi nkyewuunya omukulembeze w'eddiini ayinza okubeera omukuluppya n'atunda ekifo emirundi 2 oba 3 n'akiguza omuntu nga tamanya alina gwakiguziza omulala. Nkyewuunya omuntu afaanaganako nga bw'atyo, naye tugenda kutulanga ttiimu yaffe tulabe ekyokukola. Kiyinza okutuuka tuteekwa okukitukira mu by'obugagga by'abantu abakola ekivve ng'ekyo. Twagala kunoonya mu mateeka wawe tusobola okuyita, tusobola okubeera nga tulumba abantu. Tetuyinza kukkiriza Abasiraamu kufiirwa property yaabwe, ekyo tujja kukikkiriza. Mubajje yamanyi obaddeyo mu mikwano gye gisera okumuyamba gimuyambe oba kyekibaawo, naye Obusiraamu era gye mpitira Abasiraamu si beeteefuteefu kufiirwa bintu byabwe bye basondedde 10 okumala ebbanga ku lwa bakulembeze abaagala ebingi mu kaseera akatono, ku lwa bakulembeze abakuluppya. I must say bw'otunda ekintu kimu n'okitunda emirundi mingi mba simanyi kyakuyita, naye katukikwate mpolampola tugye tunakiggusa. Okusooka nze siinayo kubuusabuusa nti Mubajje ekiseera kye kyamaze mu Supreme Council kibadde kiseera kyakwenoonyeza byakulya
buli gyazuula ettaka ly'Abasiraamu ng'alitunda. Kati yali asubira nti ojja kuguza omuntu ettaka toleke kulimuwa nti kooti ereke gukusingisa. Nze ndowooza kati Abasiraamu kye balina okukola kunoonya ebintu bya Mubajje, maka gy'asula gy'abeera babitunde. Butunaba bakutunda tunatunda ebya Mubajje tumaze ebyenga omuntu tumaze bitunda.